Ensisinkano eno gye twasaba kyokka ebyokulonda okufaanako n'ebibiina by'obufuzi ebirala bye twasaba. Olunaku lwajjo twabadde n'abajeema, olwaleero tubadde Electoral Commission n'ebibiina ebirala nga bwe tujja okubategeeza ebyakkirizo tusisinkana. Akakiiko kano kakulu nnyo mu nsonga z'ebyokulonda nga bwe mumanyi bulungi. Waliwo ensonga ze twayogerako nga nkulu nnyo gye kali. Emu ku zo ng'okusala the constituency kubanga mu article 63 ya ssemateeka bye bavunaanyizibwa. Ekiseera kituuse tubadde tubuuza bwe batuuse okulaba nti constituency zisalibwa okusinziira ku bungi bw'abantu nga bwe kirina okukolebwa wansi w'amateeka. Ekyokubiri, okwebuuza engeri gye beeteeseteeseemu okubanga batwalira abantu register ng'efaanagana kubanga bakozesa register bbiri. Emu bya mu kompyuta, endala eri ku mpapula. Register ezo nga bwe muzimanyi zibadde kali battanya mu bululu obuwedde. Ne tubabuuza engeri gye bagenda okukikolamu okulaba nti akalulu akajja tekabeeramu nkaayana. Batulaze okusomoza kwe basanga okukola ekyo, naye ne batutegeeza nti bakyayongera okwebuuza engeri gye bayinza okutetenkanyamu ensonga eyo ebeere nga teddamu kuleeta migozoobano. Ensonga ey'okusatu ebadde ku byakwerinda by'abeesimbyewo, engeri gye bibadde bikwatibwamu nga mwalaba akalulu akaggwa, abapoliisi nga balagaana n'amagye mu kukuuma abakandidate. Ne batutegeeza nti ensonga eyo beetegefu okuwuliziganya n'abavunaanyizibwa ku byokwerinda by'eggwanga n'okukuuma abantu engeri gye bayinza okugikwataganyamu. N'ensonga endala ebadde yakuba sajjogeddeko mu Lungereza naye kanjogereko kati ey'okugamba nti tubabuuziza, tubasabye babeere n'enkola nti abantu abeesimbyewo bafuna gye tuyita briefs oba okutegeezebwa ebifa mu ggwanga ku byokwerinda n'ebyenfuna oluvannyuma lwa bbanga eggere okufuna candidate briefs, okubeera n'omuntu ayagala okugenda mu ntebe y'eggwanga nga tamanyi na bikwata ku byakwerinda bya ggwanga oba gyanfuna bya ggwanga, kiba kya bulabe nnyo. Mu mawanga amagunjufu omuntu bw'amala okufuuka presidential candidate abeera muntu mukulu nnyo, aweebwa briefs, abuulirwa ebiriwo buli kiseera mu byenfuna ne mu byokwerinda. Ne bagamba nakyo bagenda kyebuuzaako okulaba engeri kinaakwatibwamu. N'ensonga endala nnyingi nnyo ze twogeddeko ezikwata ku buvunaanyizibwa bwabwe. Ebiri mu busobozi bwabwe bagenda kwongera okwebuuza kubanga meeting etubaddemu nabo tebadde yakusalawo kyakukola, naye okubabuulira ebyo tulowooza nti birumira. Ne batulaga nti nabo ebimu babiraba nti birumira n'ebyetaaga okwongera okwebuuza okulaba nti tebiddibwamu. Ekisaawe kinatera obudde tunatera oyingira ekisaawe kyakabulu ak'amaanyi, obudde bukyabasobozesa okuŋŋanya ebirowoozo n'okuyisaamu bye mwetaaga. Abakulu bano era balaze okutya kwabwe nti ekizibu kyekiriwo so balina okuteekawo amateeka, bakozesa gye babawo okulimisa gye balimisa. N'olwekyo batusabye nga abakola ku by'okukyusa amateeka mu Parliament okukola obwangu bwe tuba nga banaasobola okuteeka mu nkola ebyo tulowooza nti binaakyuka. Era ensonga eyo nzikaanya nabo nti Parliament ebimu yebisibi era yeyina okubita. Wanyisebo ensonga eyo tugibatunuzizaamu era ne tubeebaza nti tibajulira mu musango ogwo ogwali mu kooti. Ne bagamba nti bo nga Electoral Commission beetegefu n'ekyokukola bakimanyi ne balinze etteeka. Kwati waliwo etteeka libakkiriza kukola ekyo. DA tegenda kufuuka kibiina. Njagala nzira embuzi kinayogera nti DA pressure group egatta abantu abava mu bibiina ebyenjawulo ne platforms ez'enjawulo. Naye abantu sekinnoomu abali mu DA balina ebibiina byabwe bye twagala bibeere nga biri wansi wa enkola eno ey'awamu ey'omugendo ogw'awamu ogwa DA. Era abantu ebibiina ebyo ebyenjawulo n'abantu sekinnoomu twali kibagaana kuba na bakandidate ku mitendera egy'enjawulo. Olugendo olutandiseeko olutambudde, ebibiina ebirala ne ba stakeholders abalala abamu balinga abatali mabegawo mu nteekateeka ez'enjawulo z'oleeta. Bigasa ggwe ng'omuntu. Ensobi gy'oyinza okukola kwe kulowooza nti byenkola byange. Siinayo Uganda yange nga nsula nayo ewaka, ngezaako okukola bulungi bwansi ng'omutuuze avunaanyizibwa ng'omukulembeze.
ebibiina ebitali nange sibinaakungamba nti ebiri nange, ebiri nange bingi bimpandiikidde era mujja kuba mutegeezebwa. Gye tunaamalira puroguramu eno tunaategeera atali naffe era atubuulire yalinawo pulaani ki. Muddako okusinkana kibiina ki? Tuddako FDC. Bigenda bya lwakulu. Tujja ate kino okubeerawo mu ngeri etasasamaza ate etasiga bukyayi mu bantu. Amateeka galiwo ag'ebyokulonda temugalinako buzibu nga mwakukyuka ebyokulonda. Akakola ki? Nga mwakukyuka ebyokulonda. Yes. Amateeka galiwo ag'ebyokulonda temugalinako buzibu temulina mwagala watunuulibwemuko. Ffe amateeka amateeka galiwo okuteekebwa mu nkola. Tulina omulimu gumu mu mateeka kugatuukiriza mu nkola. Tetuganyumyako, tetumya ku mateeka. Amateeka agaba gayitiddwa nga gakwata ku byokulonda, nga gawerwa akacooka ebyokulonda, akacooka ebyonda kalina kukola kintu kimu ogatuukiriza. Sigakuba kopi campaign. Akacooka ebyonda tekola campaign ku mateeka g'ebyokulonda. Nedda. Ekyo gwe si gwaffe.